omuwuliriza wa 9 ne 9 ya Masaka nate nzikiriza nkwanirizeeko mu programu yaffe eno bw'ati bw'ayogera Mukama. Era nga okwanirizaako ndi omusumba Nyende John era omusumba wa Prime Radio. Njagala okwebaza yonna gy'osinza okutuuliriza emitala w'amayanja ate era ne wano mu Uganda oba mu Africa weewaawo naawe atufunira ku mayengo ga internet newankubadde nga oli kumpi naffe. Naye nti obuweereza buno bwe tulimu wiiki eno tutambulira mu buweereza obwa wiiki ey'ebyobuwanika. Mukama atuwadde omukisa okuyiga ebigambo eby'enjawulo wansi w'omulamu ogugamba nti okusooka Katonda mpisa yange. Ebigambo bino bisimbuddwa mu kitabo kya Matayo essula y'omukaaga olunyiri olwa 33. Omusumba tuli naye omusumba Usaba Joshua onono nga yakulembera ekitongole eky'ebyobuwanika ate era n'enkulaakulana wano mu Uganda. N'olwekyo nsaba Mukama akuwa omukisa ng'oyiga ate naawe ng'ogabanako ebyokuyiga bino n'abalala ozimbibwe mu bigambo eby'obuwanika ate era ne mu bigambo byonna eby'omwoyo. Njagala okwagaliza ekiseera ekirungi. Programu eno eteekebwamu ensimbi mikwano gyaffe abakika Investments abakolera akawunga aka Gramini. Era nzikiriza nti bakukoze bulungi era batukoze bulungi. Nsaba Mukama akumpeera omukisa nga tugenda mu kuyiga. Mukama akuwe omwoyo ow'okuyiga ate era n'okugabana n'abantu abalala ebyo by'oyize. Mukama akuwe omukisa. Njala kwebaza mukadde waffe musumba John Nyende atwanjudde obulungi n'okutwanira ekyokuyiga kyaffe kino eky'olunaku n'olwaleero. Mikwano gyange abaagalwa, mbeebaza obutava ku Prime Radio era nja kutegeeza nti akalimi ako tokakyusa. Prime Radio ye yokka ye radio yo, gibeereko, ginyiikirire, gyagazise munno kubanga obaka bw'ofuna mu Prime Radio tojja kubufuna walala wonna. Twagala tweyongere mu maaso n'ekyoga yaffe eky'ebyobulamu. Twagala kutunuulira ku madaala gaffe gano ge twayogeddeko agatuyamba okubeera n'obulamu obulungi. Obulamu obulungi kigambo kikulu nnyo. Nga bwe twayigiriza ntugamba nti obulamu obulungi kwe kwetoolera buli kintu. Twetaaga okutegeera bulungi engeri y'okussa mu nkola obulamu buno. Bayibuli yogera kinene nnyo ku kubeera n'obulamu obulungi. Naddala ng'atuwa amagezi ku ngeri gye tuyinza okulabiramu emibiri gyaffe okugifuga n'okugikuumanga miramu gisobole okubeerawo ekiseera ekirungi ate ekimala n'okusobola okuweereza Katonda. Mukwano gwange omwagalwa, ekimu ku by'obugagga by'olina eby'omuwendo emirundi egisinga obungi abantu ekitatunuulira essira ne tuteeka ku nsimbi bwe bulamu. Ekirabo eky'obulamu waliyo abantu bangi mu nsi muno nkumo abakaabira okuba n'obulamu obulungi nga tebabulina. Abamu balema abatasobola kuva wansi, abalala azaalibwa nga tasobola kuyimuka waali, n'abalala akula n'atuuka mu myaka egy'obukulu n'okutegeera tategeera. Bwetoloola ensi eno nga bwe twayogera nti ekibi kyagikosa mu ngeri nnyingi nnyo. Naye olaba obanga olina obulamu obulungi olina okwebaza Katonda. Njala tusabe tutandike ku kyokuyiga kyaffe kino. Katonda ataggwa nannyini ggulu otuwadde omukisa nate okudda okuyiga ekigambo kyo. Beera omusomesa omukulu mu kuyiga kwaffe okulunaku n'olwaleero ng'otunnyonnyo ebikwata ku bulamu bwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala kunyweza ebigambo bya omutume Pawulo mu Bakolinso ekisooka essula 10:31 olugamba nti kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kyonna byonna mubikole olw'ekitiibwa kya Katonda. Omuntu ayinza okwebuuza ne mu kulya mulimu ekitiibwa kya Katonda? Okulya kuyinza okuweesa ekitiibwa gwalya naye ate kusobola n'okuweesa Katonda ekitiibwa. Tekuwa buwi kubeera mulamu naye kuweesa n'ekitiibwa. Waliwo okulya okutaleeta kitiibwa. Njala kwogerako olunaku n'olwaleero. Waliwo emibiri gyaffe embeera gye tugiyisaamu naye nga teyinza kuweesa Katonda kitiibwa n'akatono. Owulidde? Naye age nti obanga mulya obanga munywa tugenda kutandikira awo. Naye obanga mukola ekintu ekirala kyonna kyonna mubikole byonna olw'okuweesa Katonda ekitiibwa. Mikwano gyange abaagalwa, Bayibuli ejjudde okuyigiriza kulya.
bayibuli ejjudde okuyigiriza ku bulamu etulaga obulamu. Twayogedde nti obulamu nnyumba ya Katonda, Mwoyo Mutukuvu mwatuula, omubiri gwe gwa kitiibwa nnyo, te Katonda asanyukira mu kutonda omuntu. Enkolagane wakati we ne mukwano gwe si yakubeera bbali, si yakukyala, neekutuulira ddala munda mu ggwe n'obeera yeekaalu. Ekifaananyi kino Pawulo akijja mu nkola ey'endagaano enkadde. Katonda gyegamba Abayisirayiri baali mu ddungu Sinaayi, n'abaga nti era bankolera watukuvu ndyoke ntulenga wakati waabwe. Katonda ng'asanyukira okutuula naffe emirembe gyonna, naye asukkawo awo n'asindika Omwoyo gwe Mutukuvu n'ajja atuula munda mu ffe, asobole okutuluŋŋamya, okutuyigiriza okuva Omwoyo gwa Katonda yamaamira ku nsi ng'aleeta obulamu butonde bwa Katonda bwe yatonda. Ensi eno nga tennava mu mikono gy'omutonzi waayo, omuntu ng'atondebwa Katonda essanyu lye kubeera naawe, naye ayagala okubeera mu mibiri emiramu, ayagala kubeera mu magezi amalamu, ayagala kubeera mu kutegeera okulamu. Njala kutandika nga situnagenda wala nnyo, nzire munyweze ekigambo kino nti omuntu Katonda yamutonda n'ebitundu 5 ebikola omuntu. Gwe nange ekibayita omubiri gwo oba obulamu bwo bukolebwa ebitundu 5. Ekitundu ekisooka gwe mubiri ffenna gwe tulabako. Omubiri ogwo mukulu ddala, era abantu bonna balaba omuntu balaba mubiri, naye omubiri ogwo Katonda nga wayagala nti yatonda mu magezi ag'ekitalo ennyo, munda mu bitundu ebyawansi eby'ensi, ng'atonda omuntu ng'awumbibwa mu lubuto. Yatutonda tinaatuwa ebitundu ebirala 4 nga bikulu nnyo. Ng'oggyeko ekitundu eky'omubiri, waliwo ekitundu kye bayita eky'amagezi, mental. Ekyo ekiyiga, ekirowooza, ekisalawo, ekitundu ekyo kikulu nnyo mu bulamu, kubanga amagezi ge gafuga omuntu. Yo Bayibuli etegeeza etala kumenyako ebitundu 3, naye byonna ojja kubiraba. Ekitundu ekyokusatu ng'oggyeko amagezi n'oggyako omubiri, ekitundu ekyo kikulu nnyo, tukiyita ekitundu eky'omwoyo. Kyetundu ekikolagana ne Katonda buli lunaku, bwe tusaba, bwe twogera ne Mukama. Ekitundu ekyo nakyo kikulu mu bulamu bwo ng'omuntu. Ebitundu bino byonna nno buvunaanyizibwa bwo okubiwanika obulungi bisobole okukugasa, n'ekisinga byonna okugasa abalala n'okugasa Katonda. Ekitundu ekyokuna kye njagala okutegeeza era kye twakwogerako mu kuyiga kwaffe okw'akawungezi kano olwaleero kikino nti olina ekitundu eky'ebirowoozo kye tuyita ekitundu ekya feelings, emotions, okwagala, okukyawa we kusibuka. Ekitundu ekyo kikulu nnyo, nakyo kikosa era kiyamba obulamu bwaffe bwe tubanga tukikozesezza bulungi. Owulidde, ekitundu ekyo kikulu nnyo. N'ekitundu ekirala ekisembayo kye njagala kwogerako kye kitundu kye tuyita ekya social, enkolagana yonna abantu, okusobola okukwana emikwano, okusobola okubeera n'abantu b'amakaago, okusobola okubeera n'abantu b'ekika ekyo, abantu b'okola nabo emirimu. Ekitundu ekyo twakyogeddeko kye tuyita social services oba social support. Ebitundu bino byonna bikulu nnyo, mukwano gwange mwagalwa. Kati ekitundu eky'omubiri, ekitundu eky'omubiri kikulu nnyo kubanga ekyo ffenna buli muntu kyalabako, era ebintu byonna bye tusinga okwesiimisa. Amadaala gaffe nno bwe gatunuulira gakosa ebitundu bino 5, era bwe bibanga bikoseddwa bulungi n'obeera omuwanika omulungi w'ebitundu bino, ojja kuba n'obulamu obwesiimisa. Ekisooka twagambye nti ekitundu ekyo eky'amagezi kikola choice. Omunoolondawo n'ogamba nti nsazewo okuweereza Katonda, nsazewo obulamu bwange bukwasa Mukama. Owulidde, nsazewo okukkiriza Yesu okuba omulokozi wange, nsazewo okuyiga ekigambo kya Katonda, nsazewo okugenda mu kkanisa okusinza, nsazewo okwegendezanga mu kulya n'okunywa, nsazewo okukola emirimu n'amagezi gange gisobole okunnyamba, nsazewo okulabirira omubiri gwange nga si kuguwa mmere kyokka, naye buli kyenteekamu nga mmala kirowoozaako nga nkibala, nga nkozesa ebitundu byange ebisigaddeyo eby'obulamu okulaba nti omubiri guno ngulabirira gusobole okubeera omulamu obulungi. Ekitundu ekyo ekyokulondawo kwa buli lunaku, choice gy'oyinza okukola esinga obukulu kwe kulondawo Yesu. Njala bategeeza nti ekisinga okukosa abantu n'okukola enjawulo mu bantu ebyo by'olondawo buli lunaku. Katonda bwe yali atutondera ekitundu kino ekyokulondawo yatuwa eddembe, freedom of choice. Kyekitundu kyokka ekyawula omuntu okuva ku nsolo. Era bwe yagamba nti omuntu mutonde mu ngeri yaffe mu kifaananyi kya Katonda, kye yali ategeeza nti akuwadde eddembe okubeera n'ebbeetu, okusalawo okuweereza omutonzi wo nga tokakibwa, nga tewali akuleeseeko maanyi,
ng'okikola mu ssanyu n'emirembe mu mukwano gw'ekitalo n'okwagala. Choice ly'eddembe ly'omuntu, naye ekitundu ekyo kikola buli lunaku. Njala kutegeeza nti okugenda ku maaso oba okudda emabega, okuba omulamu oba okuba omulwadde, n'okufa nga mwekuli, kubanga omuntu ayinza okukola naga nti nkoze choice, obulamu bwange bukoma wano olwaleero. Bw'okola choice eyo, olumu Katonda agirespectinga naga nti omuntu kamuleke kubanga ekyo kyagira ki kyayagala. Naye mukwano gwange omwagalwa, nja kutegeeza nti choice eyo nogikozesa obulungi ng'olondawo engeri y'okulabirira obulamu bwo obw'emirundi 5 obw'omubiri. Obulamu obw'omubiri tujja kubulaba nti nabwo buli emmere. Emmere eyo gye bulya seeyo yokka, buteekwa okulya emmere ennungi. Osalewo okulya emmere ennungi ezimba omubiri gwo, eguwa amaanyi, eguwa obulamu obulungi, egutambuza. Tujja kukirwako ekyokulya, naye olondawo otya? Olondawo w'obeera, olondawo w'osenga, olonda ennyumba mw'osula, olonda abantu bobeera nabo, olondawo emikwano. Choice ekola ebintu bingi, n'ekisinga byonna kwe kulondawo okuweereza Katonda. Kikulu nnyo mu byokuyiga byaffe nga bwe tugamba tekiga nti oba musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna bijja kubongerwako. Gw'olondawo n'ogamba nti nze okuva olwaleero Katonda y'asooka yegenda okuba empisa y'obulamu bwange mu buli kyokola mu bitaano. Owulidde kulondawo noga nonzeewo Katonda asooke mu kulya kwange n'okunywa, nonzeewo Katonda asooke mu magezi gange, mu byenjiga, mu byenkola, mu byensalawo, nonzeewo Katonda asooke ebeere empisa yange okulabika nti mu bulamu bwange emikwano gye nnonda gye yejja okwesa Katonda ekitiibwa gyokka. Osalawo mu bulamu bwo noga nti nonzeewo mu bulamu bwange okusoosanga Katonda mu kusinza, mu kusaba kw'okumakya, mu kusaba okw'olweggulo, mu kuyiga ekigambo kya Katonda, mu nnyimba z'oyimba, mu bintu byonna by'okola, Katonda asooke ebeere lifestyle yo. Ogamba nja kusoosa Katonda mu buli kyenkola, owulidde, nga mmaze okulabira omubiri gwange, nga mmaze okulabira amagezi gange, nga feedinze ebintu ebirungi ebigenda okuyamba amagezi gange okukula n'okubeera ag'omugaso. N'ogamba nsazeewo Katonda asooke kaakati n'emikwano gye nfuna. Mikwano yonna gibeera ejja okuzimba okwagala Katonda n'obulamu bwo bwonna, owulidde. Naye ate era osalawo n'ogamba nti nja kusoosa Katonda, obanga ssanyu obanga nnaku, obanga banyiiza. Omuntu bw'anankolanga owi nsazeewo nti Katonda yasooka, nga sinnayanukula kintu, nja kumala kwebuuza Katonda nomuddemu ntya. Bw'odda onosoma mu byaffe bya Isirayiri wedda olaba nti bwe baalwananga entalo ne bwe baabanga basoomozeddwa batya, addayo yige Kabaka Dawudi n'abalala abaatambula ne Katonda ng'asooka tugende twebuuze eri Mukama tugende tulwanira bano, nga tulwana obaleke olwo olutalo lundekere. Entalo zaffe zisinga obungi singa tuzirekedde Mukama nga twali tusalawo bwe tutyo nga tukozesa choice yaffe, njagala bategeeza singa tulina emirembe mingi. N'olwekyo obulamu bwo obw'omubiri, obulamu bwo obw'amagezi, obulamu bwo obw'omwoyo, obulamu bwo obw'ebirowoozo, obwagala oba obukyawa, obulamu bwo obw'emikwano enkolagana n'abantu, obulamu obw'emirundi 5, singa bonna osaze okusoosa Katonda n'omukulembeza mu buli kyokola, togenda kwejjusa mukwano gwange omulamu. Kaakati mu bulamu bwaffe buno obw'omubiri ate bukulu nnyo bwe tuyiga okukola okubukozesa exercise oba dduyiro. Dduyiro ezimu nnungi naye mulimu dduyiro ez'omugaso nga zizimba. Nga ekyokulabirako abasajja singa wasala okusamba kapiira nga ekyo isyo dduyiro gy'okola, abantu bafunye ensimbi mu mupiira era bagagga bavundu. Eyo dduyiro ekola. Mulayinza okusala dduyiro y'okulima, mulayinza okusala dduyiro, naye mu bya dduyiro tugamba nti eyo kyokola nga mwejja emmere si ekitera okubeera dduyiro, neefuna obudde otambuzemu omubiri gwe guwummule. Naye kankutegeeze, Pawulo wabanga ng'ayigiriza mu Timoseewo kyokubiri atugamba essula y'okunoonya olw'ekkulumana n'okusa ku lw'ekkumi nti mwemanyiize okutya Katonda. Mwemanyiize okutya ani? Katonda. Okwemanyiiza okw'obulamu kugasa akaseera katono. Mu Luzungu aga nti exercise mukola ez'obulamu buno zikuyamba olwayo n'enkya n'obeera n'omubiri omulungi. Naye ate okwemanyiiza obulamu obw'omwoyo kubeerawo ebiseera bingi. Twetaaga okukozesa exercise ebitundu byaffe byonna 5. Tukozese exercise ez'omubiri tuzikole bulungi dduyiro. Tudduke tukole exercise zonna tuziyige, tufune abakugumuzo batuyigirize,
ate naawe osobola okukola mpola n'otambula n'oddukamu omubiri n'otogutuuza wamu naye ate twetaaga n'exercise ez'omwoyo ogaziya otya obulamu bwo obw'omwoyo buli kiseera ng'obukozesa okuyita mu kusaba okuyita mu kuyiga ekigambo kya Katonda okuyita mu kubuulira enjiri okuyita mu kukola ebikolwa ebyekisa okuyita mu kuleetera abantu abalala okufuna ekisa kya Katonda ng'obulamu bwo obumanyiza okola exercise amagezi go gakozesa exercise ng'oyigayo ebintu ebipya ng'ogaleega tuwebwa amagezi ku mulundi guno tulina ebintu bingi mwe tuyinza okuyita tulina radio oyinza okutwala obudde n'owuliza ebyo ebizimba ng'olondawo ebisinga obulungi oyinza okubeera ku TV onooyiga ebyokuyiga ebirungi n'olondawo ebyo ebikuzimba era ebijja okugasa oyinza okudda ku internet n'olondawo ebyo ebinaakuyamba okukuza mu magezi n'obulamu obw'omwoyo nga okola exercise ezo ezikuza obwongo bwo buli lunaku nja kubategeeza abaagalwa waliwo ensobi emu ekolebwa omuntu wava mu ssomero emyaka emeka n'otuula ebyokusoma n'obivaako n'obyerabira ddala obulamu bwo bwonna kankutegeeze omu yali agereesa banna abakyala mu nsonyi naga nti abakyala bwava mu ssomero nataddayo ebitundu 7 bitandika yasoma mu ssomero abifuuwa mu mukka ne bigenda naye si bakyala bokka n'abasajja bw'obanga twongeddeku exercise bwongo obwo ng'obwongera okubugaziya mu magezi muganda ng'oyinza okufuma ne weesanga ensi ekulese tuli mu mulembe ogukyuka ebyekitalo mulembe gwa tekinologiya ogwetako catching up nagwo buli kiseera yiga ebintu ebipya bwe kiba kisoboka ng'okyali toddayo mu ssomero topaakinga n'ogansi wano nakoma obwongo bwo bukyali sharp busobola okufuna exercise ne drill okukula n'olwekyo mukwano gwange mwagalwa mu bufunze nja kwogera ekyo ku exercise njagala kwogera ku kunywa kita liquids emmere gyaffe gino ebitundu 75 ku buli 100 mazzi n'olwekyo mikwano gya Katonda abaagalwa njagala kubakubiriza okuyiga okunywa amazzi okufaayo amazzi amalungi amafumbe bulungi nnyo gandikoze bulungi okusinga amazzi ag'engeri endala yonna owulidde eri abantu batafaayo kufumba mazzi kiringa ekimenya n'ekiyamba obulamu bwo okubeera obulungi mu bwanika obulungi obw'obulamu mu bwanika obulungi omuntu ala ninja kusoosa Katonda omubiri gwo toguteekamu kintu kyonna ne bw'obeera ng'oli mu mbeera mbi eyinza okuleetera okubonaabona emirembe gyonna tera okunyumiza ebyantuukako olw'okunywa amazzi amakyamu edda nga nkyali muvubuka muto twabuliranga enjiri n'abasumba nga tubawerekera ku bugaali nange nenkwata akagaali ne tuvuga n'abasumba bange naye bantumako awantu ne bandeka navuga akagaali mu ttuntu mu nkoola eyo ez'eryantonde nenvuga akagaali nembula naye saama naanawe gwawiranga omutima gwagala kwabika ennyonta endi bubi ndi mu nkoola sina nnyumba gye ndaba sina muntu gwe nasaba amazzi tegwalinga mulembe nga guno tutambula ne boto tewali mineral water eza amazzi ogafuna kuvaka oba mu luzzi naye nengenda ngwa ku kitaba ente we zanywera nga kikwasa ennaku naye nkubuulire bwe nalaba ekitabo ekyo ente zayikangamu ne bateekamu ne zinywa nga zinnyemu n'ebigere nalabanga afunye amazzi amalungi amalamu nengenda nenywa ennyonta yange nefa nenzirawo nembeera bulungi mu bufunze sijja kulwisaayo ti amazzi ago genda njayo nagalwalira emyaka 7 nga ndwadde omusujja ogutawona nga musajja watundowooza ti obanna baaki singa gwali mulembe gwa siriimu n'okunzika bandi badde banziise naye bwe nalaba omusawo nanga nti olina ebiwuka ebyava mu kunywa amazzi amakyamu bwe nafuna eddagala ebiwuka nempona waliwo olwalira abantu bangi abalwadde ekisooka lwakunywa amazzi amabi ate abala balwadde lwabutanywera ddala mazzi maga nti nze sinywa mazzi nedda Katonda omubiri gwe yagutonda nga guteekwa okufuna amazzi amalamu naye nga bayibuli bwalaba ekozesa amazzi okuyamba omubiri guno twetaaga n'ekigambo kya Katonda okuba amazzi amalamu agazimba obulamu bwaffe obw'omwoyo twagala amagezi amajja okuzimba amagezi gaffe twagala amazzi amalamu agaweweeza enkolagana yaffe n'abantu twagala okufuga obulamu bwaffe era kigambibwa nti omuntu waba anywa bulungi amazzi tatera kuba na busungu bwakasunguyira asobola okubufuga n'okwefuga ebintu bingi nnyo by'oyinza okuwona mu bulamu olw'okubanga ogoberedde enkola entuufu ey'okunywa amazzi njagala gavaako njogere ku mbeera etwetoolodde bakadde baffe abaagalwa olumu tetufaayo nnyo ku mbeera yaffe naye mu byobulamu okubeera abawanika abalungi tukubirizibwa
buli muntu okufaayo ku mbeera ekwetoolodde w'osula faayo wafaanana watya. Wayinza okubeera nga wali humble naye nga walungi. Owulidde tekitegeeza kubeera mu guloofa olyoka omanye nti obeera awantu awalungi. Jjukira omulundi gumu twali nga tuteekateeka ekkanisa, omusumba Ndawula ampulira ku leediyo kuno naye najja okuteekateeka ekkanisa yaffeemu sijjajjiriza avinga erinnya lyayo. Newe yatuuka yali kkanisa nnungi nga tukubye akadongo tugisiize bulungi olufuufu, toyaayo akadongo eriko olufuufu, toilet paper twabanga na bikoola naye nga biteeketeeke bulungi, ebisaanikira byabyayi naye nga byonnaku ebiri nga birabika bulungi. Naawe obubonero naga nti mu kkanisa 10 ze twateekateeka mu ttwalo eryo eyakwata ekifo ekisooka kubanga baali bayonjo. Obuyonjo obufaayo wawe tubeera bukulu nnyo, buyamba omubiri, buyamba omwoyo, buyamba ebirowoozo, buleeta okuwummuza emmeeme. Twetaaga okuteekawo embeera, tewali ajja gikuteera mukwano gwange omwagalwa, mu kukola ebyo okuteekawo embeera ekufuula okubeera awantu walungi ejja kuyamba naawe okuba n'obulamu obulungi n'omubiri n'amagezi n'omwoyo Katonda gw'ajja okukolagana nabo nga weewala nti bw'obeera omuyonjo n'ofaayo w'obeera kikendeeza endwadde zikuteganya era kijja kuyamba mukwano gwange okubeera n'obulamu obulungi. N'olwekyo embeera etwetoolodde enkulu nnyo naye era tuweebwa amagezi bassebo ne bannyabo tusimbe ku miti emirungi, tusimbe ku miti egy'ebibala, tusimbe ku miti egy'eddagala, tusimbe ku bibala, tulye ku bibala ebirungi ebiva mu nnimiro, tulye ku mmere ennamu, twesimbire enva endiirwa. Ebyo byonna buli lw'obitunulako n'okubitunulako obutunuzi ebibala byo by'osimbye bikuyamba. Abamu bajja kuŋŋaana naffe ssebo b'oyogera naffe tubeera mu kibuga. Ennaku zino baatuyigiza ni mu kibuga awo ku lubalaza lwo bw'oba oyogedde ne landiroodi oleeta ekisawo kyo bulungi nnyo n'okyummulako ebituli n'oteekako emboga zo ne zibeera ebimuli byawo by'osetula bw'osenkuka n'ogenda wala n'ogenda nabyo. Naye ng'osobola okunogako olunyanya lwo n'oliira ku muzigo, n'onyogako entula zo n'oziriira ku muzigo, emboga zo, sukuma wiiki n'ebirala. Amaaso le gabitunulako gaddamu obulamu n'ofuna amaanyi kubanga olabirira obulamu bwo n'omubiri gwo n'ogukuuma bulungi. Naye mu mikwano gyange bampuliza nga mubeera mu kyalo nga mulina ettaka erimala nga mulina we mubeera, njagala bakubiza ekimu ku nsonga enkulu ennyo eyinza okutuyamba okukuuma emibiri gyaffe nga miramu kwe kuteekawo ebintu ebyo tewali ajja bikuteerawo mu maanyi gaago amatono mu kwekulula okwo. Teekawo akantu ne bwekanaba katono kajja kukula ng'okalaba. Bw'oba osobola okusimba omuti, abalina ettaka musimbe emiti mikulu nnyo gituleetera enkuba, gikwata kaboni dioxide n'ebintu ebirala ebyandibadde byonoona ensi nesobola kubeera mu mbeera ennungi. Ekyokubiri, tozikiriza nga butonde nga tobuzzizaawo kubanga obutonde obwo bw'olaba buli w'oyita n'otambula bwe butuyamba naffe okubeera abalamu. Olwekyo njagala kukubiriza okufa ku butonde naye okukkiriza mu Kristo, okwetwalira Katonda ng'ekirabo, okutwala ekigambo kye nga nsonga nkulu mu bulamu obwo kyekigambo ekisooka. Bayibuli ekiyita emmere ey'omwoyo eyamba obulamu bwaffe si bwa mwoyo okko, emyoyo gyaffe bwe gibeera obulungi n'omubiri gubeera bulungi nga Bayibuli bw'egamba. Pawulo atukubiriza nti omwagalwa Yokaana in fact omwagalwa so obeerenga bulungi mu bigambo byonna, obeerenga n'omwoyo gwo n'obulamu obulungi nga n'omwoyo gwe gubeera obulungi. Emibiri gyaffe bigyera emiramu n'emyoyo gijja kubeera miramu, tujja kusobola okuweereza Katonda, tujja kusobola okukola omulimu gwe, tujja kumaliza, tujja kuyamba bannaffe okutegeera amazima. Leka amaka gaffe gafuuke ekyokulabirako, leka obulamu bwaffe bubeere ekyokulabirako, leka abantu beegomba okukulaba n'okulabika nti ekikufudde ky'oli nabo beegomba okulabika nti bagabanako. Okusaba kwange kwenkuleetera leero njagala kutegeeza ekigambo ekirala ekikulu ennyo kino nja kukiddako mu maaso gye tugenda, kikigambo ky'okuwummula. Nakyogeddeko naye kankiddira. Okuwummula kukulu nnyo, kikulu nnyo okukola ennyo n'amaanyi. Mu kigambo exercise mulimu n'okukola emirimu egituwa emmere, egituwa ensimbi, egituviiramu, tujja kugyogerako. Naye ekigambo kino ekyokuwummula kikulu olumu kye tugayaalako. Obudde bwe bubaka obutono n'obulamu buba na butono, bwako obudde obumala n'obulamu buba na bungi. Naye towummula nga tekoze. Katonda yagamba nti ennaku 6 kola emirimu, naye owummule ku lw'omusanvu. Ate si kwakoma, n'atuwa essaawa 12 ez'okukola, n'atuwa ne 12 ez'okuwummula. Kati amagezi Katonda ge yakuwa genkuwa okukozesa galejuleetinga obudde buno obupime bulungi, buli kimu okiteeke mu budde bwakyo, kubanga ne Bayibuli etegeeza nti Katonda buli kimu yakiteeka mu kiseera kyakyo, ng'ekigendererwa atonze mu kifaananyi kye, obeere n'okulowooza ebintu obikole bulungi, oleme kubifuula kifuula nnenge.
abamu obudde obw'okwebaka babatunula ate obudde obw'okutunula ne beebaka ekyo nakyo kiba kyonoona. Beera wommalira mu kifo ekirungi mu nnyumba erina amadirisa eriko obumooli eyeetoddwa emiti ebibala osobole okufuna empewo ennungi zossa kubanga emiti egyo n'ebibala ebikweto bijja kuwa oxygen omulungi gw'ojja okussa. Oba oli mulunzi gy'embuzi n'enkoko mu nnyumba naye olabe nti ennyumba ogibeeramu wekka n'abantu bo nga naye mufuna empewo ennungi. Toteeka sigiri mu nnyumba. Essigiri eyo gy'okuma erwanira oxygen nayo gw'olwanira era abantu bafiidde obulamu bwabwe bangi olw'okubanga tebasobodde kukuuma bulamu bwabwe mu ngeri efaana bw'etyo. Okwegendeza kikulu nnyo tukinyweze tubeere beesigwa abatalina mutawaana bayisa wakati ekigambo eky'amazima naye tubeere n'essuubi ekkulu mu Mukama waffe ti Yesu akomawo. Tubeere n'essuubi ekkulu tujja kubeera bulungi. Tubeere n'essuubi ekkulu ebinuundi ekisinga obungi bulongo bwaffe butonzi ky'obuteekamu kye bukulaga. Bweweekubagiza ojja kubeera mu nnaku, bw'obeera mu kusanyuka ojja kubeera mirembe. Era bayikiverran kuumira oluyimba mu mitima gyammwe. Bwe tusanyuka tuyimbenga ne bwe tubeera mu nnaku tuyimbenga. Tubeere n'omutima ogusuubira ti mangu nnyo ensi eno ejja kutereeza. Omukama waffe yatuweega ebigambo ng'ava mu nsi muno emitima gyammwe tegyeraliikiriranga. Mukkiriza Katonda nange munzikirize mu nnyumba yayitamu ebifo bingi. Singa nekiba ekyo nandibagaye naye kangende bategekera ebifu nja kukomawo mbatwale eyo gye ndi nammwe mubeere eyo. Tusuubira mangu nnyo ti ennaku ekubonyabonya mu nsi eno ekugjamu essuubi n'ekuleeta okwewuunika n'okunakwala ejja kuggwawo mangu. Okulya obulungi tulye emmere ezimba omubiri. Bwalumanya naffe yabuuza nti mutuyigirize kulya kwangu nnyo era njagala bategeeze emmere esinga obulungi y'emmere yeva mu nnimiro eyo gy'olimye n'ogenda okungula n'olya. Ebitundu 8 ebyabakkiriza bye tulina wano mu Uganda babeera mu byalo. Mulima omusooli n'olima ku ttooke n'olima muwogo n'olya ku lumonde. Emmere yawulwamu ebika nga 4 ebikulu ennyo y'emmere ereeta amaanyi matooke muwogo lumonde. Emmere yo katugyerimira girime ogirye nga mbisi ojja kuba n'obulamu obulungi. Ku mmere yongerako emmere ezimba omubiri gye tuyita proteins bijanjaalo kawo binyeebwa ensigo empeke emmere y'ensigo n'empeke eyo ejja kuyamba nnyo yesingira ddala obulungi. Ku kulya okwo yongerako n'emmere endala y'enva endiirwa era oli yagamba nti essowaani yo kimu kyakuna zibeere enva ndiirwa greens. Teekako mboga kabeji ntula byonna biriŋŋanya ebyo obanga onobirya tobigatagata naye lw'obiridde biriire ddala mu bungi. Eno ey'amaanyi lya ntonotono okitegedde. Era kambawo amagezi nga mmaliza ndi mulye emmere entono nnyo eva mu byuma emmere ennongoose. Kawunga ka kyuma kakendeezi waakiri lya nnyayo lya ekasooli omuleeto mufumbe n'ebijanjalo byo nga biramba ejja kuba nnungi okusinga gwe lw'onodde okulya ekubiddwa mu kawunga. Emmere eyo nkulu nnyo naye obanga osobola ogifuna mu nnimiro kale naye oba togifuna gezaako olabe nti oli akawunga akalamba owulidde akatafuuyeeko kakuta genda ogule kasooli omwekubire. Olumu tugaa nti byani abirya nedda ssebo toyagala kubirya naye ebisinga obulungi newankubadde gwe tobyagala. Tuyige ebirungi tubyawule ku ebyo ebitali birungi. N'ekirala kisembayo tewali kintu kizimba bulamu n'okuleeta emirembe mu ssanyu okuwonya okweraliikirira okwewunika ng'okubeera n'emikwano. Muyige okubeera n'emikwano emirungi. Katonda yatuwa ekitundu ekyo eky'okukwana emikwano. Nzudde abantu Katonda bawadde omukisa okuyiga okukolagana n'abantu ng'abantu abo bali bulungi. Omusumba wange omu yanjigiriza n'aŋŋamba nti kankutegeeze busaba mu nsi muno bw'otoba musiru toba na mikwano. Kyenva njasoma ne muga nti ogambye otya bw'otoba musiru toba na mikwano. Ekimu kutuusiza emikwano kubeera abagezi ennyo abayitiridde. Onayogera kino oddamu kiri n'obeera mugezi naye beera mukkakkamu kkiriza bakulinnyeko. Olwaliro omuntu omulabewo enkyabo n'omufula mukwano gwe ate yajja okuyamba akuyisa awazibu. Njagala mbategeeza abaagalwa singa tekiriwo ekityo Kristo teyandisobodde kutulokola. Tewali muntu yayigganyizibwa kwenkana Kristo, teri yavumibwa kwenkana Kristo, teyayisibwawo kwenkana Kristo mulamu w'ensi eno. Naye yayiganga ekigambo ekimu kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Kkiriza mikwano gyo otegere nti emikwano gy'okwana bantu basobya balina ebizibu. Bw'abanga asobezza musonyiwe osigale ng'ogenda mu maaso naye. Ebirala bw'akyogera kimire faana nga atakiwulidde mugende mu maaso. Enkyo ojja kwesanga omuntu y'omukwano gwo. Saa Mukama atuwa omukisa.
nga tuyiga okuzimba n'okubeera n'obulamu obulungi obujja okutuyamba okubeera abantu ab'omugaso mu nsi n'ekisinga fuula Katonda mukwano gwo kkiriza omwoyo gwavugire mu bulamu bwo kkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo okuva leero njagala bategeeza neebaza Kristo gwe nategeera kubanga yampa eddembe era okuva lwe namusenga nina emirembe njagala kukola naawe osenge Yesu omufuule mukwano gwo obadde oweddemu amaanyi olina ennaku nnyingi olina obulumi komawo eri Kristo tewali kyama kikulu kyenkananga okusembeza Yesu mu bulamu bwaffe katusabe Katonda omulungi nannyini ggulu tukwebaza olwa wiiki eno enkulu ey'obuwanika nzikiriza nti buli muntu ali mu nsi yenna muwanika kubanga wamutonda okulabirira by'otadde mu ngalo ze abamu balina bingi abalala balina bitono naye okusaba kwange n'okwegalira ekitaffe nti buli muddu wo n'omuzaanawo muzibula amaaso okutegeera obuwanika obwesigwa obuwanika bwe twogeddeko olwabuwanika bwa bulamu tewali atabulina atalina bulamu tampulira naye Mukama oyo gw'obuwadde awulira era ekyo ekirabo ky'omuwadde kikulu nnyo naye tuyigirize Mukama okubulabirira buli lunaku beera omusomesa waffe katule ku bigere ebyo naye nsabira abadde banazono bayamba okubeera n'obulamu obulungi abamu bamanyi ekyokola tebamanyi naye Mukama bonna obayigiriza kubanga okuva mu buto okutuuka mu bukulu ffenna twagenda mu masomero naye ekisa kya Katonda kizze kitukuuma kyenva neegayirira oba waliwo aweddemu amaanyi muzzemu essuubi omuyimuse mugaa nti wakyaliwo essuubi kubanga Katonda wakyali mu ntebe afuga ate mukwano gwo akwagala ekitayogerekeka weebali Yesu okutwagala weebala okutufiirira jangu obeere naffe nga tutandika olugendo olujja olw'obulamu okusoosa Katonda ebeera empisa yaffe obanga tulya obanga tunywa obanga tukola ekintu kyonna kyonna tuffe ebitwetoolodde ne bikwata ku bulamu tubikole olw'okukwesa ekitiibwa n'okukugulumiza Mukama tuwonye ebintu ebibi ebyonoona obulamu ng'ebitamiiza nga sigala abaana baffe bawabye mu njaga n'ebintu ebitali birungi mbasabira oba eri asibiddwa musumulule omugjeyo omufuula omwana wo omwembere mulamu butuukiridde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina.